Abasuubuzi b'e Nakivubo baguddemu ekyekango bwe basanze ekintu ekyefaananyiriza omwana omuwere nga kisuuliddwa mu mwala gw'e Nakivubo. Poliisi eyanguye bukubirire nejja okutwala ekintu kino okwongera okukyekebejja. Omusasi waffe alina ebisingawo. Abasuubuzi abakolera okumpi n'ekizimbe kya Ham Shopping Grounds e Nakivubo basatidde oluvannyuma lw'okulaba ekintu ekyefaananyiriza akaana akawere nga kisuuliddwa mu mwala guno. Okusinziira ku bantu abasemberedde ekintu kino kirabikidde ddala ng'akaana ke baggyeemu. Ekisinga okuluma mukazi yakoze ekintu ekyo yazizeemu olubuto n'asuula omwana mu mwala. Lwaki bajjamu embuto ezo ne bazisuula mu mwala? Okiraba bakati si kirungi akaana okalaba kagenda mubonerezo oyo omukyalo ekyo kyakoze ekyo. Lwaki oba omanyi tojja mu muzaala? Lwaki oba togenda mu famire oba omusajja goli naye n'omugamba teyambala nayambala mwana oyo n'otamucunya kuba omwana oyo sanga ayinza okuba ekintu ekyomugaso mu maaso oba n'atuyamba mu maaso oyo okuyamba emigigi emito egyandibaddewo. Funa olubuto ng'okimanyi nti omwana wuwo, omwana abasajja bakoowu, abakazi twenda nnyo. Wabula poliisi eyanguye okujja mu kifo kino era n'etwala omwana ono. Okusinziira ku poliisi baagala kulaba oba omwana ono baasuddewo musuule oba enkuba ye yamuleese. We are yet to establish where it could have come from. Either it was thrown from this spot or it was thrown from some other place and it was overflown by the water. Investigation is to follow and we find out what could have happened. Poliisi etandikiddewo okunoonyereza ku nsonga eno. Likusakiddwa Steven Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.